Africa yamala neyegatta mu Organization of African Union ensonga yali emu nti balina okuyambagana okusobola okuyambako abantu abalala okwenunula bano nga bamaze okwenunula kyova olaba ensinga Uganda zijjukirwa okuba nga zayimirira ne South Africa zayimirira n'ensi endala ensinga Libya ensinga Ghana ewaba Kwame Nkrumah tebakomaawo ensi ezali mu Baseko Toure bagama Abdul Nasser Misiri okuyamba mu decolonization of Africa balina okwataganira wamu mu nsale ez'enjawulo nabwe kityo it is important bw'oba oyagala okuwangula olutalo lonna oba olutabalo lonna naddala nga nakyemalira kuba nakyemalira kyakola isolating ensi eyo n'agisiringa ng'agyabsolvinze mu mwoyo akweka amazima akaba kakodyo kanakyemalira alla tono mubi nnyo omwako ke yagukukamu okweka amazima yakajeyo okweka amazima ffe twakaleeta ffe twakavunula eryatibwaluwa n'alikubawo tunyiga ffe twambala kati okyabuusabuusa ani gwe baagala okuwa obusika okyabuusabuusa yamaze okuyoleka kubanga ffe weetuli naye bagoba akalina so yakomyewo era akomyewo olugendo lwataataganyizibwamu twalina okukola shows 3 nga shows zino tezaali za muntu omu shows zino zaali zikolebwa okuyambako bannayuganda abali emitala mu bintu bibiri ekisooka okucreatinga awareness eri ensi yonna nti waliwo ekizibu ekiri mu Dubai ekya bannayuganda ne mu Middle East ekya new form of slavery kubanga waliwo form of slavery eriwo Dubai eyo okimanyi nti waliwo wogenda mu dduuka ng'abantu babatuuzizza mu ntebe gwoyagala gwogula era ne bakutwala ne bamukuba bye bamukubye ne bamukozesa ng'akalogoyi kubanga baba bamusasula ng'omuntu kyekiri kyoyogeddeko nti body parts z'abantu kati bazitwala kwe twatandikidde kubanga wano it is a failed state era byonna abagagga kati kuba mu nsi omugagga ekibumba kyakinywesa omwenge ng'amanyi ajja kujja afuna ekyakayongo ne babeera eno aga nti ekyakayongo ekyo kinamujyamu kwekimujyamu awangala yasatu amalala nti nga bakwata kibumba kyo nga bakuwa ssente bw'ogaana nga bakutta bakusaddaaka nga batwala kibumba kyo kati ekireese obuzibu wano mu Uganda ate abali mu gavumenti be batambuza bizinesi eyo abalina amaanyi kyova olaba kifuuse crisis ng'oyinza okutuma ekibumba ky'omuntu n'okireeta oyinza okulooza ne ku bizinesi eyo kubanga okukiisako airport guba musango so it is a cartel nina omubaka gwe nabadde naye ejjo wano n'agamba nti ekyaleeseza etteeka erikakasa nti omuntu asobola okutunda ku bintu bye wabaddewo obwetaavu tewali bwetaavu era wulira ensi ebagamba myaka 36 nti ebatambuza nti kati waliwo n'obwetaavu bw'abantu otunda ebyabwe tewali bwetaavu this is Africa naye bano olw'okuba benyigira mu business buli kye bafunamu balowooza omanyi bannakyemalira beekweka nnyo emabega w'amateeka okumenya amateeka nga bwolaba etteeka lya Nsereko lyagala kwekweka mu tteeka okumenya amateeka okukwata abantu yes they always hide behind the law to become outlaws nina akantu kembadde njagala waliwo tuvudde so waliwo tuvudde ku kye twabaddeko Dubai yes kakati kyekyasinze okututaataganya Dubai kakati shoye kata era nayo yataataganyizibwa nnyo nene beerawo shoye Dubai his excellency Robert bwatuuka Kyagulanyi Robert Sentamu bwatuuka ku kisaawe teyatuuka yeka yatuuka ne tiimu gye yali agenze naye kata nga mwali Nubian Lee n'abalala naye bwatuuka ye bamuholdinga a little bit more and occasionally n'amala essaawa kumpi 8 kakati era omwami oyo Kyagulanyi Robert Sentamu bannayuganda tulina okwongera okumusiima Katonda yamutuwanga kirabo ku maanyi g'ayina ku buyinza bw'ayina ku bumanyi bw'ayina yagumiikiriza okuba nga interactinga ne poliisi y'e Dubai okuva bwe yatuuka
ku airport for 8.5 hours ani ayinza okukola ekyo ngali awo akkiriza due process of the law kubanga bwe bakuyita ku airport ne bakusaba empapulazo ne bakusaba passport bwe bamala okusaba ebintu ebyo ne bagamba tuwe n'essimu yo tulabe byonna n'obibawa okay bw'omala okubibawa nga babiyina ne bamala essaawa 8 ng'ensi temugibreakingidde mawulire kuba that was also very dangerous okubreakinga nti bamuganye naye nga ye ali asazeewo akihandolinge diplomatically nga tatadde stampede ku kisaawe kya Dubai. Kyagulanyi okufulumya statement nti bankwatidde yatwala essaawa 8 n'ekitundu ate era si yagifulumya, it was a take over kubanga kakati detail ye yatuuka neba nga tekyali sure negamba kati kubanga ensi obugendo gigamba ki nagano katata amawulire galina okufuluma nti era yali administrative decision okay naye kyengezaako kugamba nti credit wogimuwera nti yakkiriza okubeera mu due process ey'omuntu atambula naye nga we Dubai yakayitawo emirundi egitono ennyo zagiyinza kuba nga 15 ekitono ennyo giyinza kuba emeka nga 15 naye nakkiriza okugenda mu due process bwe zituka essaawa 14 ensi nemanya 14 hours era ensi bwemanya mu 14 hours mu ddakiika 35 bali bamaze okumuddiza essimu ye kubanga olwo batandika okumanya nti si wa bulijjo nga mu Dubai mwenyini bannayuganda bava batandise okuva ewule n'obweyo okujja ku kisaawe nagamba atani gwe tukutte olw'amaanyi ge kyenkugamba nti yalina obusobozi kubanga yatuka saa 9 I think oba 3 yalina obusobozi okuva bwe yali alemereseddwa mu ssaawa emu ensi okugibuulira nti bano baŋŋanye okuyingira Dubai naye yabagumiikiriza for over 14 hours nina akantu kenjagala okubuuza kakati netuuka of course nga bategedde nti njovu tegenda mu kaveera kubanga bano abawano beetala era eri ettaki kataba bakwatireyo aba security yawano munaakoma okuspendinga sente z'omusolo nga mutambulira ku muntu omu gwe mutasobola kulekeza neyo bajja nekataba era be baba beetala batambuza sente temumukiriza wano omanyi ono agenda tekawo okwekalakasa ono kakati mutujju ono gwe mulaba ayagala kusuula gavumenti ono ayinza okwekalakasa zi statement eziri eyo era awo mbadde njagala okubuuliza nti ewantu Kyagulanyi waayise emirundi egisoba mu 15 olwo obuzibu bwavaawa anti olwo nkubuulira kubanga balowooza nti okukomyawo bannayuganda Kyagulanyi akomyawo atya bannayuganda naffe tulemeddwa mwe mwalemwa buli kimu mumuleke akole byasobola okukola nga tanajja na mu ntebe ye gye mwanyaga. You cannot afford the challenges of the 21st century. Tebasobola bano kusobola managing bizibu bya kyasa kino ekyabirimu ekimu kiki basobodde okukola bantu baffe kiki mbakoledde kati namwe mwenyini bwe buwuliriza ennaku zino General Museveni nga ayogera nga opposition nawulira nti mission okukomyawo abantu bina mission eya Kyagulanyi okutalaaga yali anoonya kufuna sente agulira abaana abo tikiti bakomewo Uganda gavumenti tekyagala ate bo bakyagala si gwe gusoose twafuna ennyonyi mu covid ng'ekomyawo bannayuganda abaali balemedde China kituufu one ng'ensi zonna zikikoze wano ng'ennyonyi ffe tulemye naye nga tusindisa ennyonyi ne zireeta abantu baffe abaabulijjo era mujjukira bulungi nnyo nti omugagga omu yaleeta mukyala we yakomyawo mukyala we n'abaana mu lockdown. His Excellency Robert Kyagulanyi n'afuna mikwano gye mu America ne batuwa ennyonyi namba ennyonyi ki namba nga bano balina kutuwa buwi kintu kimu root n'ekirala eki kisaawe we tulanding tuyo wano Munnayuganda ali mu kubonaabona baagana WAISWA ate tewaliwo njogera bikadde muganda wange baagana ate kati tebaganye
kubanga bo babateeka mu teepu nti ekintu kyonna Kyagulanyi kyakola kiba kibenefitinga ye ng'omuntu. Kakati okomyawo munnayuganda ali mu kufiira, okomyawo omulambo bo nakati bakimanyi kubanga bangi abafudde ne babakomyawo. Omugenzi Jeneri Tumwine bakyatalinga ennyonyi neekomyawo omubiri gwe n'abaana be ne famire ye, naye tebasobola kukyatalinga abantu bali balamu ne babakomyawo kuva mu buwaŋŋanguse gye bali. Tubeere ensi eno nga tugigabana n'obwenkanya wakati nga bino byonna so obuvunaanyizibwa bwaffe era okuba Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi era omulonde kuba president Suubi is a beacon of hope, kitangaala kya Suubi era yatuta obuvunaanyizibwa n'agenda n'akyalira abaana abo gye basibiddwa kubanga oli ayinza okugamba nti tebaliiyo n'abakyalira n'abagumya ate era n'abawa ekigambo kye ky'obukulembeze nti nkakasa tujja kukola kyonna ekisoboka wadde kino kiremeseddwa abaana bakomezebwewo betusobola okuyambako. Era n'akuba n'omulanga gwe njagala okwebaza abantu ab'enjawulo abatandise okwenyigira mu mulanga ogwo. Bannanga omulanga ogwo muguwulirize mwenna abaguwuliriza. Bw'oba olina obusobozi obusobola ogulira omwana yenna ticket kuba abaana mwabalabye bali mu buwambe. Ekyokulya bakisulirira, embeera gye balimu mugimanyi, ensi ya musana, abaana bali mu buwambe. Abaana balabye Kyagulanyi ne bakaaba amaziga. Nga bakaaba amaziga ag'essanyu okuba nti balabyeko ku Suubi nti kisoboka nti nene asobola okutuuka. Twagala okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi olw'okuyimirirawo ku lw'omuntu owa bulijjo. Weebale nnyo, weebalire ddala kubanga wakati mu kunyigirizibwa omuntu wa bulijjo omute olemezaako ekigere. Awo nabadde njagala okubuuliza Waiswa, wakati ngeri enteekateeka bagisimbidde ekkuuli kyekiddako tujja kuzza abaana sinaba kusinkana president nenze mumanyi teyeebaka ate bw'aba ku nsonga tagita. Of course ffe tulina enkola bbiri, tulina eno erifomo ate ne tuba n'eri erirabadaba tulina eri erirabadaba. Eyo pulogulaamu ejatambula ne banaddanga babiri. Omanyi Oluswayiri Waiswa? Kidogo. Yes, mimi siseme ile Kiswahili ya Tanzania. Mali ameona William Ruto pale kwa huko Tanzania. Na Oluswayiri ameruchukamu kuba nalabyenga mulimu n'ebyomutaputa namugati nabidamu. So sizo mulungi ennyo naye tulwogera. Nina kembadde njagala manyi akantu ako olusi kanyumira nnyo ng'otabiseemu ku lwaffe olw'ejjinya. Abantu bakakase nti mu buli ngeri yonna bajja okuwulira. Tujja kukola buli ono omusaadha gwe twaleeta muna Robert Kyagulanyi Ssentamu tiwa buliido baba naire tiwa buliido naire era nze nkakasa nti ajja kusala empenda era tusobola okukola ekyo ekisoboka. Ekyokubiri eiroboozi lye litukaala era abantu beyasabye okusobola buli omu okutwala obuvunaanyizibwa. Bw'oba olina mwakakaire mu nsawo kasindikira omwana, bw'oba tojja mu wakaasi mugulire tiketi eri kuyira kuba ogula wanuwe. Ebisigadde ebye Uganda tunaali embooli n'envuluga twatambuliza omu obulamu twatola kunakyemalira twaterera kuba abaana ere bali kufiirayo, abaana bali kutunda amawowoolo, bali kutunda everything in their body parts. So it is a big disturbance. We must involve ourselves in seeing that this third wave of neo-colonial slavery that is happening in our country stops. Uganda inaterera eki ng'abaana abali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 35 bonna bagenze ebweru w'eggwanga boyina okukozesa okukuza eggwanga lyo because ekikuza eggwanga mu factors of production kyenagamba ekisooka is labor. Factors of production ekisooka nagamba olina okuba n'ettaka weriri labor and production. I mean factors of production: labor, land, labor and power, energy. Yes. Kakati bw'obanga oyina factors ezo zonna gwe labor yo yonna gy'oyina ogisindise gende zimbe skyscraper mbawalabu. Kitegeeza gwe tojja gizimba, ojja kusigala ng'otutte Crested Towers kuba gwe gye wasangawo. Ojja kusigala ng'otwala Kyamutawaazi ogitume Kyamutawaazi yali UCB kuba tosobola gwe kuzimba. You cannot sit down and think
that you can reconstruct the infrastructure of this country. Mu manifesto ya His Excellency Robert Kyagulanyi kyali kirina okudiscussingiwamu tuva tutya mu colonial infrastructure tudde nga tu expandinga to the modern infrastructure okozesa gas train okozesa systems ez'enjawulo electric trains okozesa kubanga ensi developinga mu London kato kyasobola kuyingiramu na motoka y'amafuta muli wano mukayanira amafuta tokyasobola basavuga za masanyalaze kubanga tebakyetaaga pollution ebyo byonna bano bakyasobola kubanga ojja kumusanga agambe nti abantu abaana abo kati bakwata simu za kusereza nze ndi kuyange y'amapesa tuli bantu badda ebyo tebikyakola mu nsi era bw'omuwulira oyo nga mukulembezeewo mwasayiga oluyi oli maniyo nga tuli digito kati kyovola abakwata minisita asinga obukulu w'emyaka 8 ne bamama waffe jjajjaffe sebugwawo namugamba nti minisita White nga naye ebyayiti muzukulu we yabimutegeerera. Waliwo akantu mubiri bye twogedde akanewanisiza emitima Waiswa bwe tukonye ku nsonga y'okujja ebintu amawowoolo n'ensigo mu bantu olina kugambye nti ne bakwata ku iyo seeka tomanye ebyo kati mulimu kantu konna kubanga bano Alex ogenda okuwulira nti yanywako kuliralira naye neyange kyekiki ekibumba kisava era kya buseere leka tobabuusa bakimanyi era bagamba nti oli wamulala ne swigida bagula balwana. Olina akantu kokonyeko nogamba nti abali mu bizinesi eno banene tugibasuuziza tutya Uganda okusigaza emirembe. Uganda eno buli kimu erina okwenunula bannayuganda tulina okwenunula tulekeraawo okulowooza nti waliwo agenda okutujja okutuyambako ffenna tuzanye paati emu tutukire wamu twenunule mwene bigenda mu maaso mbiraba nga bwe mbyogera wano abantu ekibasanyusa eyo kyenkakasa nti bwe baba birina ku mitima gyabwe nze nkiikirira birowoozo bye muyina tulina okwenunula kubanga buli wamu buli Tuesday nenzija nga tuzekaaba ng'ebibuuzo by'ombuuza tewaliwo gamba nti Waiswa eddwaliro lye Lubowa liiryo lirabye liwedde newalabye fulowe ey'okubiri bwe baagikoze tuteekeko byuma by'amasannyalaze tuteekeko bya sola yandibadde emboozi tyafula eyo engeri gye baagimaliriza bwe batyo yandibadde ya kala myufu teyandibadde ya green nga bwe baagikoze yeyense progressinga eyaffe eri retrogressive nti ebintu byonna bikolebwa kukuumira muntu omu mu buyinza n'abo abantu be ensi eri mu buwambe tewaliwo gwe wogenda kujja onnyonnyola ekikola ebyamazi tebikola ebyokusoma tebikola ebyobulamu tebikola ebyentambula tebikola ebyemmere tebikola ebyamafuta tebikola buli kimu wano tekikola ate gwe yogera ekikola oyogera ekikola gwe mwenyini ongambye nti Tuesday wedde walemerera okutuuka lwa jamu jamu yagaana awe tuli so ensi yaffe erina okukula ng'ekulira ku honesty tosobola gwekera ku makya n'ogamba nti tuli ku mindset change nti era mwe mutulayo mu body room mwagala okyusa obwongo bw'abannansi ng'oba mwe tebukyuse nga mu spendinga budget kati mu planning ya 2023 era kwongerako misolo kusobola kugamba nti kati figures zeeyongedde tekisoboka. You can't change a country that way. nina wenjagala ontwale ku Waiswa naye ogenda kusooka okkiriza enkolo mbwe nti katono tugenda kulumbako ku Twitter ebigambo Twitter ebigambo by'omwana w'omukulu n'amaloboozi agaavaayo tukena okulaba president ng'akulubuusa ekiwandiiko naye nga tonnagenda bannayuganda bakkiriza njogere ku topic eyo kanzije tulabe kanzije topic eyo bananzikiriza njogere ku bannayuganda kanzije tulabe Waiswa bafaddeyo njogereko tetuli munamwatulira Waiswa yeye nyini naye baba kati tukyuse erinnya naffe minzaani tugenda Kumusa mukutimiza mwenda Pal FM radio yo etaliza nsonga yonna kumusa mukutimiza mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo
okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyomero kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutikko w'enkuba Fudembe oba wakati bereketya w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebase obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 97.9 Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo bagiyita Pal of Africa Radio nze Kayongo Hakim muzzukulu wa Jjajja Budda muzzukulu wa Kasira muzzukulu wa Kanana mwana nzalo y'Ebukoma Nsimbi tuline Alex Waiswa Mufumbiro atutunulira ensonga ennene zetago kubanga zitunulirwa n'eriiso Joji wabulakiriza nkujjukiza Tag Television TV okaje wetagogera maaso n'okubange olaba eri ku mikutu egy'enjawulo ku Go TV eri ku channel 116 te ku free to air eri ku channel 016 kuliko programs ennyingi kale nno genda maaso n'okubanga ogoberera TV eyo White Star Magic sabuni wobonga judde ebirungo okuva mu bannaffe ababidiko mu mwekwate buli kimu kijja kubanga kitambulira ddala bulungi mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekyagulu Mulangira Bags bali bwayise Tura Road bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti gwayagala okuyiga okutunga ensawo mu ngeri ez'enjawulo enteekateeka weeri era balina packages zino wammanga abagala okuyiga basics ez'okukola ensawo osasula omutwalo gumu gwokka osomera essaawa emu abagala okuyiga okukola ensawo nga tokozesezza kyalaani osasula emitwalo 3 osomera essaawa 3 abagala okuyiga buli kimu gojja kusasula emitwalo 3 ojja kusomera omwezi gumu gwokka Mulangira Bags basangibwa bwayise ku luguudo oludda ettula okuliraana Taiba Junior School bakubire ku simu 07099384 oba 0788570019 okumanya ebisingawo bannaffe aba Harris International bakutegeeza nti akazannyo kabwe batadde wakazannyo akokufuna obaolyawo agalaba ag'amaanyi ng'ogagira ddala mu byokunywa by'obonywedde era batwereddemu ddala ebirabo bya bukadde oba bya buwumbi bubiri bulambirira kale nno bwegula ekyokunywa ekya Lokoboom kebeera kirimu munda mu kabubi then genda ku dduuka erikuli okumpi oba ku dipo bakuwe ekyo kyennyini ky'onaaba osanzeemu tuline Alex Waiswa Mufumbiro ogwe tuli naye Waiswa njagala twolekereko ku Twitter ebigambo ebyayogerwa munamagye Jeno Muhoozi Kainerugaba ku mukutu ogwa Twitter n'atuuka n'okugamba nti tekimutwalira sabbiiti 2 ng'ejje lyaduumira terina bakuwamba Kenya olwamala okubyogera kitaawe n'amuggyako obuduumizi bw'amagye ag'oku ttaka wabula n'amwongera ejjinja tandikiraawo ekisooka bannayuganda saagala babuzeebuze bino byonna ebiriwo bitegeke byonna ebiriwo bitegeke tewabaddewo ebigambo byeyateeka ku Twitter byali birowoozo bya taata we byali birowoozo bya taata we era omwana yavaayo buvi n'ayogera emboozi gye banyumye waka nze nina katabani kange naye ebiseera ebyo nagenda okulaba nga nako kakwata essimu nekoogera nga nze bwenjogera nga bikakwata ensawo nako kaagala kagikwate nga bwenjikwata kakati omwana omuto agendera nnyo ku ngeri gy'aba akuziddwamu nze ndowooza bamwebazizza era bamukuzizza okuba nti muvumi mulungi era asobola okutankuula entalo mu nsi endala nerwana naffe of course ebyokulowooza nti tusobola okuba Nairobi sirowooza nti munnayuganda alowooza kyabadde kisoboka naye kikulaga ekikula ky'omuntu gwe twogerako olwaleero nga bannansi n'ekizibu ekitutunuulidde mu maaso tugenda kukkiriza eyo statement sikutegedde bulungi nti broader picture munnayuganda tunuulire ekizibu kye tulina nga bannansi n'ekitunuulidde mu maaso ku kye bavuga
era kikuwa amaanyi n'obuvumu n'obuvunaanyizibwa obuteetuulako twanganga ekizibu kino bw'oba nga okirabye nga kigenda kubeera kizibu. Buno bubaka bwa Munnayuganda kuba bino bye bakola saagala tulowooze nti ebyo eri Omunnayuganda abiraba ng'ebipya obwo buswavu ffenna twabumanya weebuli. Tewaliiwo kintu kigenda kusukka kuswaza Uganda eno mbabuulira ng'abantu abaakubwa mu Novemba 18-19 omwali n'abakazi abaweereza emmere, omwali abaana abasomi, omwali omukyala omunyankole gwenzijukira obulungi gwe baakubira mu mbaawo, omwali omukyala yali mu takisi ng'agendaka. Nina omuvubuka Emmanuel nuwo Muhoozi bamukuba amasasi eryantonde paka n'olwalero omubiri gwe guvunda amasasi 2 wantu walinawo obusobozi bugajjamu. Ali lyantonde. Kakati bino golowooza nti okuwa omuntu obwa jeno kisinga omuntu okufa. Okuwa omuntu obwa jeno kisinga omuntu nagamba nti ekigambo jeno lwaki ogerageranya obwa jeno kukufa kubanga wano tusobola kuba bano babufunye kutta bannansi. Tewaliiwo nsi gye bawa muntu kirabo kyonna mu magye ng'ate akoledi bagimuwa kutulugunya bannansi be. Akoledi bagikuwa okuba nti oyambye bannansi bo okubajja mu kutulugunyizibwa. Bano batulugunya bannansi ne beewa emidaali. Kyova olaba Japa ejapa era nenkyasobola okumugaa nti field marshal kati amasholinga ki ya eventinga ki mu magye ya eventinga ki. Kyova olaba nti ne qualification z'ababadde bayinza okumuteekako Foster General era eyagimutaddeko tasaanidde kubanga bakugamba nti Foster General omuntu alina okugakuteekako aba commander in chief. Naye ono era balonze muganda we atalina nawaali mu magye ga Uganda amuteekako kubanga kintu kya waka, magye ga waka gakuuma waka, ono mukyala we ono taata we. Magye gakuuma waka si magye ga ggwanga kuba amagye g'eggwanga galina constitution nti General Muhoozi singa abadde Muhoozi nga General mutuufu yandibadde ali mu General Court Martial. Si Machete si Kalanzi so Olivia Lutaya si Motive Kasaga. Ebigambo bya Muhoozi bye yateeka ku Twitter bimutwaza mu kooti ya bitya ekyagobya yabadde agenda kuleta ate bamugobye bagamba bamugobye bamugyeko obuvunaanyizibwa. Kati akola ki? Omanya kayimba ka Paulo Kasero yagenda unuma ng'empuna malungu yawulireyo mu kisalo. Waiswa Kayongo there is no tewali kati bwajeno bamwadde bwade abibi awaka ng'omwana bw'anaakaaba nti dadi neyo bajimpe neyo bajimpe omwana w'omugaga basiga emigaati ogw'omukozi n'agusaba ogwa mukulu we gwe baleeta nga si yamuzaala taata we n'agusaba osumbusa nazo n'azisaba. Kati ye mwana gwe tuyina dadi njagala kuba jeno n'avuma Kenya n'afuuka jeno dadi njagala there is nothing. Kati kye kyatanudde president ate awandike nga yeetondera Kenya ate kati kanawulire njagala ebintu bino njagala bitegeera bo wabaddewo okuzza emisango ataaguziza ye yeetonda anti eno bagiyita namwatuliro Bayibuli egamba nti azaala ekibi akiwongerera. Ekisooka kati eriyo ebintu bibiri byenjagala oteeke mu ttooki. Ekisooka waliwo ensonga eraga nti omulwadde yandikutuka gwe oba mu lukuubo ng'abajjanjaba omulwadde bakuba amasimu naye ku akawunti ani alina ekisumuluzo ani alina ekisumuluzo ky'omuseefu takutuka nga tetukiyina alina pin code bw'oba mu ddwaliro n'owulira amasimu g'abajjanjabi nga batandise oli bw'akaaba bw'anyiga eriiso weyetegereza ensawo y'omulwadde omuli esente ng'omanya kubanga kati wano waliwo eyenyigidde atulaga nti eri wandibaawo akutuka. Oyinza okusikira omulamu oyinza okusikira omulamu
era competition y'okusikira kyassa eriwa kitegeeza wandibaawo omulwadde mu ddiiro waliwo competition y'okusika ate gwe tobiraba tulaba bakuza abantu nga wali ebyokusika anti nkugambye speed mwe batambulira Kyagulanyi yabasookayo oba wali wakutuuka mu nnyumba mutubuulire bannange speed esuse kubanga ono tojja mumusanga gwoyinza ogoba Kyagulanyi n'omusanga kati tosobola you can't address media you can't wakakwata emizindaalo emirundi 3 pungulu Kampala budde genze Kampala budde genze Kampala budde genze jeno Kampala budde genze ana gamba yabyo Kampala budde genze jeno naye kati kambuze Waiswa kati negwe bino omuntu oba n'obuzibu n'okwata omwana n'omuwa bonna no Kampala budde genze kazi je katono Kumusa mukutuniza mwenda FM radio yo etaliza nsonga yonna kikumusa mukutuniza mwenda FM ekula ly'omuntu wa bulijjo okay kikumi musava kaumuza mwenda ekula genze enseno mukama Katonda tusaasire tugande kufuna kikolimu tetulina kye twakola lilla wallahi tujja mu maaso g'otusaasire otuwa obuvumu n'amaanyi mukama tununule eggwanga lino kikyosaba Mungu okutaasa Waiswa atuwa obuvumu n'amaanyi eggwanga oyinza Kampala budde genze mumuseka kayongo naye gwe tunulamu ng'oyo yalina amapeesa g'enseno Kampala budde genze mukama tusaasire ebyo byonna byetukoze Waiswa kati lijo ndirako enjagala ontangalize muko ebigambo bino birina enkolagana gye byataataganyiza n'eggwanga lya Kenya tebirina Kenya yefuna mu Uganda tetulina kye tweguya ku Kenya tetulina ffe tugyeguya kubanga era yetuwa ekkubo Kenya tutransactinga wano Kenya over $500 million mu business sente Kenya zetujjamu wano sente nyingi nnyo. In fact I think it is over $1 billion. Kakati olwaliro bwebanga Kenya mu transactions zayo kubanga gold land country ate bano kye bakola bagenda ne bashiftinga business ne bagibeka nga balise double tragedy ku port ye Mombasa ne Naivasha kati kino kya affecting omusubuzi wa Uganda ekyokubiri sente zo nagamba nafu bwogende Kenya dola ogikyusa n'ogeza muze Kenya oba n'ogisigaza mu dola kitegeeza mu Uganda akaluubirizibwa n'abanga omusuubuzi sente azanyisa emirundi emeka ozijja mu za Uganda n'oziza mu dola ate n'ozitambuza mu Kenya oba n'ozijja mu za Uganda n'ozitambuza mu Kenya jjukira ezo zirina low value against the dollar buli weebanga sente eri against the dollar ngeri wansi ate ne mu East Africa yaffe sente yesimbayo kubaaki wansi omuna Kenya afuna nnyo ku muna Uganda kuba muna Uganda era bw'aba agenda otambula mu East Africa sente mwanguyira okumanya okubala ye Kenya okusinga ey'ensi endala yonna kubanga we do a lot of business mu Uganda with Kenya than business we do with Rwanda than business we do with Tanzania than business we do with Congo all intertwined kubanga ne Congo bogitunulira we don't do business with Kinshasa we do most of the business down here in Southern Kivu ne walala so nze ndowooza nti tewali impulse y'amaanyi kubanga Ruto yafuna support y'amaanyi nnyo logistical financial n'ebirala okuva eri Uganda mu bantu ab'enjawulo naddala mu office ya General Yoweri Kaguta Museveni so kyali kyangu nnyo yo okuinterveninga okuendinga impulse eyo ku lw'omwana munaye waliwo olugero olugano Abaganda bano simanyi lwaki twati okukkiriza olulimi lwabwe lubeere olulimi olwa Uganda naye ndowooza tekirina kuleetebwa Muganda kubanga kiyinza obutategeerekeka naye Oluganda luno buli wamu we luli nze nagenda Kasese ne nsanga ssaawa 4 nga tebasasulira firimu ne basasulira butala kulaba mawulire agataliiko nfuufu MTV akawungeezi saa zo ne bwogenda eggulu enkya ku emu baba bagirinze so ndowooza twafunamu ensomesa enkyamu
era kyekimu ku lwaki Uganda ekyali mabega kubanga ole bwafuuwa oluzungu abafuuwa oluzungu baebyensi eno muna olabuzaabuza bwa luzungu awo yatwala esente yabuzaabuza mu luzungu yatwala esente yabuzaabuza mu luzungu yatwala itaka yagubbula itaka yagubbula agazimbi buti olowooza Shimon bagitwala mu kiti mu luzungu. You see, at Shimon, we're going to construct a very good hotel. It will be world class. At this hotel, you will be able to swim. Luzungu kumbe tewaliwo kiriwo. Bintu batwala somero mu luzungu kati fe tupangisaawo. Njagala kuwa ku masimu gano Waiswa. Fe tukola ki? Fe tupangisaawo. So bannayuganda njagala tukkirize ebyo bigane kututwalira budde. Oba bamuwadde kubanga muyinza okayanira ekyajje nekya ne bamwongera kya field marshal kubanga nammwe mutegedde nti babiwaatakoze babiwaatakoze mulimu abakoze okusinga Muhoozi ate mbadde akubuzeewo on another level ndowooza ebyo tuli bidiscussinga lulala. Njagala kuwa masimu wano so ekyo tekyeraliikiriza bannayuganda ekirina okubeeraliikiriza omanyi history agamba the most important thing is how do you stop a madman. Obulalu omuntu okuba nti mulalu tekikweraliikirizanga but how do you stop a madman. The most awo wali ekinyusi how do you stop a madman. Bajita kati ekibuuzo kiri nti namwatulya gwali eyeka can Uganda stop a madman. Ekibuuzo bajja kuba batuwa we can stop a madman. Bajja kuba batuwa njagala kubanga nta ku masimu ku 0759 M079000 gunde Kyagulanyi ameefuga musanzewa Dubai twabadde tugenze kununula bannansi abali mu buwambi 40 years 60 years nga mufuze emyaka kumpi 4. You love people abakyali eri so amefuga yaga musanze His Excellency Robert Kyagulanyi gatusanze Dubai ng'agenza okununula bannayuganda ate abali mu busibe abali mu buwambe emitala w'amayanja era kyabadde kiraga lwatu nti tewabadde omefuga wadde n'akamu kubanga Dubai oyina abantu abasukka 2,000 nga tebasobola kubeera kwabobwe bakwatibwa olw'embeera y'okuba nti batwalibwa mu buddu so obuddu bukyaliwo. Ate ekisinga okuluma nti obuddu kati obuli second nti buli ku bantu abatali exposed. Obuddu obwaliwo obwabajjajjaffe bwaliwo nga bazimba train kubayinza otambulira bwaliwo nga babakolera clearance kubayinza okubeera bwaliwo nga babazimbira amasomero ge bayinza okusomeramu n'okusomeserezaamu abaana baabwe. Buno obuliwo bufeere tebuyina kye butaddewo. Toyina social service name, toyina ddwaliro, tolina somero, tolina communication, tolina buli kimu ne kye bataddewo kya buseere. Bajiyita Pearl of Africa Radio 17.9 ekkolerwa omutwe bulijjo. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, omulimu wekojja. Ya polisi yabadde ku radio n'atugamba nti bakumye nnyo eddembe atwogerako kyekyo nti abapoliisi bakumye nnyo eddembe era basaanye okusomesa ensi eno yonna nti bagazimye baddembe. Webale nnyo webalire ddala. Poliisi yabadde wonaga nti tewali nsi esobola kusomesa Uganda kukuuma mirembe n'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Akubuza ekyo kyogerako kankuwe noono lumu oba tanzi. Hala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kuweereza mwami Kayango. Webale kuwuliriza. Mukulu Mufumbira mulamusizza nnyo. Ani ono? Oyogera ne Iron Lady wa People Power Nansonga Fatima Quraish. Yes, eggwanga likuwulira. Kakati njagala okusooka okwebaza Deputy Spokesperson waffe olw'okulambulula ensonga obulungi. Amazima gali nti Uganda kati a failed state. Tukirize tugaane bino byonna bye tulaba tewali kikyakola mawulire Uganda era nze neewuunya n'okwewuunya nti wavaayo omuntu atunuulira ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda nga bimwewuunyisa. Recently wali oli ne mwami Tamino ng'omugamba ku nsonga ng'akugamba etteeka lye baali bamaze okuyisa ba MP b'e Uganda.
naye yensonga gy'otandikiddeko mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Essaawa eno waliwo omuwala ali Saudi Arabia alaajana ali mu ddwaliro. Nkuweereza audio y'omukyalo oyo. Ali mu ddwaliro bamutwala mulamu talina kimuluma naye bamukuba agayise buli lunaku bamuwa ebiweke buli lunaku ayina bimirira ku pisto which is nti bagezaako munafuya batuuka okugezaako muoperatinga kubagamba kakadi ke yasembayo okulaba kali cooperation bagezeeko muoperatinga bamujambye baagala nga tewali kyasobola kwekolera kampani eyamutwala tefudde nayo yadde ogamba nti agiraajanidde teyina kyekolawo ate eyo kampani sofa nawo nakawulira abaana basatu oyo wakusatu eyasooka baamutta n'owokubiri ne bamutta kati oyo wakusatu era naye ali mu ddwaliro bagenda mukola ekintu kyekimu. Ekyuma kikutemye naye kasita ensonga yo ewuliddwa bulungi. Halo ekula ly'omuntu wa bulijjo webale kuwuliriza. Yes Dennis. Omusajja oyo tumusiimanya okulambulula ensonga ayogeranga Kyagulanyi. Yebale kutegeeza bannayuganda kyekiriwo ekikulu. Webale nnyo. Okay, webale nnyo webalire ddala ensonga zonna zigenda maaso n'okubanga ziwulirwa bulungi nono naye kamukuwe ensonga yagituuse. Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusukira ddala. Ani ono? Yakawule Soibu Magu. Osinzidde wa? Ikulu Entebbe Road wano. Esebo. Sabo nkwadde Mr. Mufumbiro oyo mu ngalo. Musajja ekintu atiwanise. Kakasinza kubanga. Kituufu kiri nti omwana oyo yetwalitwalwawo dde mufuna yandibadde nga alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo webalire ddala ngenda kukwata endoza essimu 2 n'oluvannyuma waiswa yanukule. Halo Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kuwuliriza. Mutyaba yatulabanda Butambala. Yes Mutyaba. Oyina engeri gy'okikolamu awo amadoboozi ne gafaanagana. Omwami ng'afaanana mukulu Kyagulanyi. Anti ali ku Palo FM. Okay, bagiyita Palo of Africa Radio 107.9. Abanze yalwala Kyagulanyi yosisi. Bwana ulirayo saha yosisi. King Saha si yalwaza saha yosisi. Ani ono Sebo? Ono Katumu Yusufu omuvuzi wa bode Katumu Katale. Sebo Katumu. Naye programu ekuwoomedde nnyo kubanga badde tudde nga mpuliriza ne ŋŋamba Kyagulanyi ali mu studio ani naye ng'ezo nzimu ze twagalira ddala era Palo FM ne programu eno simanyi naye epoomedde nnyo nsigadde ndi Katumu Yusufu omuvuzi wa bode Katumu Katale. Webale nnyo webali ddala Waiswa. Kyagulanyi nze bwe namusinkana nabagamba yaŋŋamba nti yayagala akoleba Kyagulanyi bangi. Nga katengomye ayo bakwagaana baba wenka bakuligita gyamabunda naye njagala okwebaza abatuuliriza mmwe mutuzaamu amaanyi okuba ntusobola okuyimirira ku nsonga zino. Ninake mali njagala okuliko kali katini Waiswa oli agambye nti omupolisi agambye nti teri nsi esobola kusomesa Uganda ku ddembe ly'abuntu anti ku marking scheme ku marking scheme eya poliisi ya Uganda gwe nga tonagimakingira walala wonna sooka ogimakingire ku kakiiko ka Uganda Human Rights Commission. Report ezibadde zifuluma okuva mu 2015. Manyi ffe bwe tubeera wano tuba twogeza bumanyi kuba tumanyi nti abantu abali eri baba balina okutuwuliriza ate abamu bye twogera babitwala nga nsonga. Obukiiko obwo bwonna okuva ku kakiiko ka mukyala Ssekajja akakiiko k'omugenzi Medi Kagwa ne bano abaliko kati abaliwo kuba nze nasoma ne ripooti yasomebwa Medi Mulumba ndoza Medi Mulumba oweruuka ku basembayo nga police efindingibwa ngeri culpable
ne boonaleeta ripooti ya Livingstone Sewanyana eya Uganda Human Rights Initiative nejja kugamba nti poliisi mu kukozesa omukono ogwa nasiba mukange kukozesa n'ensukka. Omanyi bulungi nti mu myaka egiyise 3 wano Moldi Kampala mwe twogerera eyali DPC yahebwa waawo yakuba munnamawulire katamudde. Okimanyi bulungi, omanyi bulungi nti alumni munnange yeetaba mu bomu beetaba mu kuleka omukazi n'akubwa n'afa eyafiira ku Pine. Okimanyi bulungi nti poliisi yeetaba mu kutemula omukyala gwe bayita Rita Nabukenya mu mwaka gwa 2019. So omuntu bw'avaayo n'ayogera ebigambo ebyawukana ne ku reports ezize zifuluma. Era okimanyi bulungi nti General Yoweri Kaguta Museveni yakagoba ba IGP mu myaka 3 mirundi 2 tekibangawo. Sabiti wali Kayihura wali buba bwali bunafu oba bukozi atuwuliriza ekyo yalina okiteeka ku minzaani. So oli owa poliisi kubanga bo beerabira ate oyo omwogezi tali presenting abali abangi abo aboogezi balina nakusirika busirisi. Twabagamba nti Uganda poliisi buli musirikale twagala tumwe miliyoni emu nga ye pulogulaamu yaffe naga nti abo banjaye abo boogera ebintu si bya ku nsi kuno tebisoboka. They must be high on him kubanga babu sente bagenda zijja wa kubanga byo bitwogera balaba si bya ku nsi. Sente diriwo ate kati bagamba kuzuwa baani saawa zino kye bayisa bati wadde it is a hoax kubanga lwaki tubagamba nti baateeka enjovu mu kaveera mwetajja. Bino byali byaffe ffe tumanyi bwe twali tulina bikola because for us we are going to look at public expenditure. Wemuba mwagala enseterere lwaki temubawa akapapulo kwali plan? Nze nalabako omwana bana balina Kampala budde genze Waiswa tubewana bana Kampala budde genze Kalinga Richard chapati ngampo mu bulala nyongerayo ko katono.